Firimu yaffe etandika emanyikiddwa ng'Omutaama. Twagala tumanye ku mulundi guno Omutaama kyakuyiga ki ekigulimu okuva mu bannaffe aba Rivals mu production. Pafra Richard Walakera muwandiisi ate nga director firimu eno. So nga Jingo John Bosco transport manager. Etandika butandisi ate nga egenda maaso. Baba Zizubeda Magambo Grace Welfare Sonko Betty Continuity ne makeup ya mukozeeko. Tulina Pafra Richard ne Titus Heritage ngeba editor ba firimu eno. Etandika butandisi nagambye muke Majestic Plaza. So nga Nkubulira Joyce production advisor. Kakano ku mulundi guno tandise budde bwa kawungeezi kiro mu nkonga busemberedde okukya. Waliwo abaagala nabaali beebase mukyala nadde engulu. Mukyala bwadde engulu bannange. Omanye ebintu ebimu bibaawo okusinziira mu mbeera omuntu engeri gye muyisaamu. Abamu bafuna ebintu ebyentiisa nga kiva ku mabanja ge balina. Ekyatandika manje kweni obadde ki? Kati omwami yeewuunya nnyo omukyala gw'alina. Manyi abaami nabo bambi basanga ebizibu asoberwa. Mukazi yava ewaabwe nga tatereezezza lubaale. Oba waliwo ekiraleka. Njagala olabe. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Omwami tategera kiki kiriwo. Kyeki bagudde omwami omukyala mu buliri ng'ayitawo. Tukyatandike bagiyita Mutaama. Yawulira nga n'omutwe gulinga ogumubobba. Yembaba Zizubeda ageeka. Nagambye kano kavudde mu Rivals Movie Productions. Ekirooto kyafunye kimumazeemu amaanyi. Awula ne waatuula tatereerawo. Awula omutima gumukuba bubi nnyo mukazi wattu ono. Omwami yabadde akikwe kumugoberera. Kuba avunaanyizibwa bw'amaami w'omanya omukyala bulabe embeera gy'alimu tategeerekeka. Oba oyina omubuuza ekibadde. Kati tategeera mukyala kyabadde afubutuse mu buliri essaawa ezo ziba za morning glory. Naye omukyala alina engeri gy'afubutuseeyo obadde ki mukwano? Kani nga mugani mpulira kino saaga nakyogerako. Mpulira si bulungi. Awulira kyawula takitegeera butegeeza. Kati mbw awula ne kamunguluza amuluma. Kini ekikina te? Kini mpulidde ekintu nga kinzigunda omulundi gumu abadde nga abadde mu kirooto. Waliwo obeera mu kirooto kale ng'owulira ekirooto waliwo ebirooto ebiwalabanya abaloosi. Kati omuloosi ono kirooto kikuwalabanya enziza wendi naawe. Kati ate kiki ndoosa omuntu ansikamu ekundi ng'omuntu atwala ekundi. Aloosa omuntu atwala ekundi ate bw'azuukuse nga limuluma bangi abasinga. Aloota nga bamugoba emisinde n'agugumuka. Njagala olabe ogugumuka. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kati yasigala abirowoozaako nnyo. How are you, Mommy? I'm fine, madam. Fine? Yes, I'm fine. Obadde kyekiro? I heard you shouting in the late hours. Chichi. Kakati muwala we ku makya mbuuza oba olunaku lw'eggulu abadde atya. Saawa zaabadde zigenderedde n'awulira maama we ng'akuba enduulu. So omwana okubuuza maama we oyinza ogamba ekibuuzo ekyo kyabitege kuba oluusi mubaamu essaawa era omuzadde enduulu ne zibaawo kale nga nduulu. Naye omwana ono yeewuunya maama we ekyamubadde kimukubye enduulu ekiro kiki? Wabaawo enduulu ez'okudduukirirwa n'enduulu ez'okugamba nti abo mubalekerere. Nene ngamba kasita daddy. N'agamba nze nabiwulidde ne nga daddy kasita gy'ali akole ki? Abirabirire.
Morning. Mwasuze mutya? Je tuyoli oti. Mwala waabwe mulala. Efirimu egenda maaso. Ekyatandika butandisi firimu eno. Katonda watu. Banaye. Mugati mugulwanyisa kumala obumazi. Everyday morning bana. Buli lunaku mulya migati. Simukutako. Mugati kati kano katandika kulekani mama wako kamuyisa bubi. Omanyi n'omwana alaba mama we mukamataba mulungi. Kali nga mugomba toyagala kulya genda olabike ndi weebaka okusinga ate okujja otuwogganira. Fesi twetaaga kutuwogganira tutumalako mirembe. Jjukira mama yafunye ebirooto bye ebyenteesa. Kyava agaana omugaati agumuggyeko. Tugenda maaso ne firimu ate tukyatandika. Kyava agukwata. Yeefudde atagwagala kumba awulira agwagala. Awulira agwagala naye yeeyisaako. Mwana ono si mwangu. Agenda okunoonya fulasika y'amata nga teriiwo. Ayagala amata okukamala naye alinga yamira kapusi mu ye. Kali nga mugamba nti tolaba ekibeera mu fulasika ky'olina okugenda nakyo. Wobanga lero osanze kyayi mukalu manya oyo kyayi mukalu yaliwo. Woba wula toyagala kulabika nonywa kyayi mukalu kwate kubodde mu buli lwaki otumalako emirembe. Ebiseera ebisinga abazadde babeera n'abaana nga bano. Omwana n'amalako muzadde w'emirembe. Omuzadde n'atuuka n'okwejjusa lwaki yazaala. So ng'ekyamuzaaza abaana kulabika ndi afuna ku ssanyu. Gwe nno daawule osunda olutwe ate olina okundeetera amata. Ali ku mutwe we gwacunya. Firimu bagiyita omutaama. Ogeza n'otagaleeta. Gwakulabayo ng'ogatte. Gaawugira n'otagaleeta ojja kundaba. Kaakati nno genda okudda wano. Kibuga bwe kityo kifaanana. Bannaffe mwe bali. Nagambe Rivals Movie Production okutuusaako firimu etulaba. Nate nga lujja minze nkuweereza. Kaakano twagala tumanye kyekiyinza okuddirira. Omukulu aba agenda ye taata w'abaana bali. Mukazi we yagugumuka kati aba ali ku mirimu gye okugenda okwetegereza. Yasanga ekintu kyataategeera ne yeebuuza kyekyali kigenda mu maaso. Njagala olabe musajja kyava papa. Ya Rabbi musajja atu ya papa. Emirimu agibuuseeko inadduka ave wano. Mukazi we yasoose ofuna ebirooto ebitategeerekeka. Era omukyala we yafuna ebirooto ebitategeerekeka. Ye n'alowooza nti kirabika omukyala yaloose buloosi bibye. Kyokka taata naye kennyini gy'ali abadde ali mirimu gye n'alaba ekintu ekimu ekiise kyatayinza kunnyonnyola nti kyabadde bwe kiti. Katugenda okudde wa muwala waali n'ayambala. Wanyiridde yonna wamazi. Kali nga mugato oddamu kweraliikirira ekyo kimala. Awo oba omukuba. N'okubeera ali wano yeetegekera alina omulenzi gwagenda okulaba. Njagala olabe. Alina omulenzi gwagenda okulaba. Tutagana kwekolako olina. Yamugamba ni ng'okimanyi nti emmere gye bakuliisa wane waffe obeera bubeezi kigalo. Ewaka balya bulungi. Taata akola waliwo akasente. Tebalina kibasumbuwa. Abisookola bw'omwana. Kali nga amugamba leero bw'atasiima ng'omanya alina empulunguse mu bwongo. Tayinza butasiima. Nadia Buhari. sinza agenda mukubaka surprise. Kati ayagala amugweko nga tamanyi ennaku zino abaana abawala singa si basajja singa tebenyiriza. Ekyamazima abantu simwani badde nga mboogera nako okwekuuta ensuso zinyiriza obwenkanidde awo. Basajja bababonyabonya kiri mirundi ebiri abakazi benyiririza basajja ate n'abasajja bakolerera bakazi. Nesazo zino kwegabya ebintu bibiri ensi byerina okumanya. Bino leero Katonda ngenda musuulako zibend over. Ajja kutya. Ajja gamba bulijjo naye ekyo bebi oyina kitone. Ate njagala kati agenda kundabako. Oba kyagenda okusooka omugamba.
ali eno yesunga lulenzi era olulenzi lwalumanyi Mama. kani gamugamba nze mmanyi bba wange talina bigambo bingi eni agenda kusooka mbuuza baneeri ng'onyiridde ate obadde obuze Naye. katonda watu Era kuno nakuli. Just njagala ava mu ndabirwamu nga efirimu egenda mu maaso Sebusi baby leero gwaliko oli oti. ono n'amusudiya nga nange gwendi olaba amaaso ekimugazaawo mu amaaso manyi abamu abatunula eriiso liringa eriguddemu ettaka gwendi liriiso temuli ttaka Kulaba kagambe yoyi. gwendi kati ku mulundi guno agenda kulowooza wakava bweru Eyo. bano egenda omusapulayizinge wano beera wano. baali wano beesunga ku sapulayizinga muntu Manna njagala olabe n'abakulweza kirungi. efirimu egenda mu maaso Omudibo gukutawa. Nange lujja kuba lutyo baby. Ya. Ndalujja kuba olwo. Nekwata. Wabula kyekyonyumye oli oti. Ate otegeera kyekikunjagaza. Oli kiga. efirimu egenda mu maaso Leero omusse. Kuleetereyo kiŋŋosanyusiza. Letera yogurt. Yogurt. Ya. ng'amutuma munne Suubira twakatandika butandisi bongo oti Ebyo. ng'akwata kuba okweyongera agenze kulaba lulenzi gweni wabula banne mwana wa maama oyaka ng'akwata kuba agende asinkana olulenzi bwedda alwesunga okamala kakano ogenda okudda eno waliwo ayina gwe yeetegekera okamala kateeke wano manye ebiseera ebisinga omukwano guba gwakuyiiza kale nebiseera ebisinga mukwano bwegubeera si wabula wabeerawo okutona obuseko obuba obukakkamu okulowoolereza naddala kwoyo omuntu gw'oba oyagala kale nebimukwano mu kitundu ekyokutona abasinga bayinza okiyita okudiibuuda naye ate omuntu gw'oyagala oba olina omulowoozaako gamba n'okumutonera akalabo akayinza okuba nga ke kalungi gweni katonda watu ategese wali eri kwegamba yagala ono gwe yeetegekera agenda otuuka ana ennyumba z'abavubuka zibonaabona gwendi ako kajja kuba kamukuba nkakasa efirimu egenda maaso emulunja mpalaye kakani ng'asooka asuulamu akayimba kumba agenda okasuulamu tekanange Tunji chokola era. Obochi. kumbe no n'akayimba abadde akamanyi weni osinika ki ate bannange kwaniriza nabakyoko togenda kwe. oyagala kukola kyeyenyaniriza gyoyaniriza weni oli mulalu ani akwise lwaki ozze abadde azze mukatako waliwo okugundawo n'okukataka abadde azze mugunda surprise bane ebintu byosaagala naawe amusanze ayimba looza adde ayimbira ye kiki naawe bannange ngeni ebyo ebintu byosibyagala ngeni mbadde nkuleteddeyo kaswiti kweni ntwala eri buswiti switi aba awoomerera naye ku muntu gw'otayagala ng'amuleese aba akayirira ebyo ebintu by'okujja nga sinnakuyita ndi mu kwetegeka badde manyi otegekera nze ani naawe mbadde ndeesera avu laavu ogireeta buleesoneza bintu ebyo byakujja kubeera bubeezi eyo nga sikuyise ekyo ekintu bwe mba nakugambye tunaalabagana era nze nkuyita n'ebintu by'okwereeta nga sikuyise saagala owulidde ndyeno ntegeka netegeka nina omuntu we netegekera amala gajja ekyo sijja kigumiikiriza geni baneeno surprise twala eri surprise yogenda surprise ngejajjawo geni baneeno surprise irimu ebika surprise yako You're serious, babe. very serious nze saagala muntu kujja wanga sikuyise Dani, waliwo akuyise I'm sorry. Check out. tonkwatako lwaki onyonoonera olunaku lwange lwaki otta olunaku lwange I told you serious. lwaki ndi serious gontunula olaba nsaaga lwaki onyonoonera olunaku lwange nze tojjanga wange nga sikuyise kuyitako Tongamba nti mu kaseera akatono ennyo kano ke tuwadde twagala. abadde amanyi asaaga
Sajja ali serious. Ulira nze nabo mazeeko n'emirembe. Baby mukwano. Tongamba nti wankyaye. Ndeka. Ogidde bulungi nnyo. Kinyambi kivudira mu kamwa. Ono bintu byongambye ebintu kiwulidde. Mu kamwa kange awo. Olowooza nti kakati ekintu kino ate mba nno kyogera. Oluusi ne mba sikyogedde ekintu owulira kiwulire. Omuntu wemba bakwagala bakuyita. Naye tebannakwagala ate tebakuyisa tojja. Gambye nti oba nze nkyo. Kino ekintu njagala okitegeere. Namalo kyemalineeta. Webanga ugali mukwano olowooza nali nkwagala nali sikwagala. Wanje? Yali ayagala just want to know the good. To know the what? Ate okitegedde tokiremerako. I just want to know the good. Stuart. Stuart bannange. What has come over you? Stuart baby. Baby mumuli. Stuart go. Saagala gira ekintu obeesiba ku bintu bakuyita. Stuart bannange nja kukuba. Wabaga omuntu gweyagala genda twala egundi. Stuart tomalaga ngoba kweni simalaga goba nkugobe ntya. Stuart nze tombulira. Muntu genda olina mu kucyankalanya empewo. Stuart genda tomalako mirembe olimu omalawo empewo omalawo oxygen tamala. Pass space. Ango jawo nga nze nkuyise. Amugambye mbu yali amweyambamu awo. Bavubuka beeyamba bulijjo. Omuwala omuvubuka asobola okulimba. Ennaku zino bintu bizibu. Okumanya akwagala si kyangu. N'okumanya atakwagala si kyangu. Nini kati nakola kimukwana ekingobya. Okwini tewali. Kwini genda. Tambula ove wano. Kwini bano bayina ipsi. Bw'ate oyina maaso gokka. Ba wano. Genda. Tato tumala budde. Stuart ongoba. Stuart nakuyambalidde Stuart. Genda. Babukubi kino kali kireka oba oyina mputu nja gikumalamu. Manyira. Twale emputu yo gasiya. Siriwaza. Kwagala laavu. Tunayagala gwe mweka tulituuka dije tulaga ne bannamwe mbaleke tubaagaleko tubaagale situja kumwefuula mulungi omuwano naawe Stuart akambuwadde nga wanga sikuyise bogas netegekera muntu mulala ajjazo yamuvuma bogasi zaawo muntu wange mbadde obambutegese ntya. Kaakano tudake wa mzee yafuutuse emisinde. Yakwate kuba akomyewo waka. Yabadde agenze kukola ebintu byagaanyi. Waliwo ekintu ekyamukanze kyadde talabangako. Kati akomawo ewaka atagankuse. Tategera na kyakukola. Efirimu egenda maaso. Apapa. Yasibira mu ddiiro. Kyekigenda maaso munsi. Yukira mukazi wa ina ekintu kye yaloose. Ate nga tasobola kimunnyonnyola. Omukyala ogenda okwetegereza omwami. Ali wanasanga mbalaasi. Kwinirunga munyuse mangu. Gwini si bizibu. Kwini ale bizibu kitula wansi kwini okutula antudde naye mama. Sibitegedde babufaana nebitayira bekoti ofunye buzibu ki? Laba. Tandibulira. Lwaki toyogera mukwano baby? Baby, what's going on? Gwini what's going on? Bulira. Kiki? Tabu kiki ekiganye? Oh God. No, honey. Sina buzibu. Laba. Chimbadde. I feel I'm puzzled. Kiki? Oh God. No. Yes. Ongamba toyina kyobadde. Toyina buzibu na bwofunye.
kati kikyobadde kisibu lengera laba ebitayira ekkooti wenna sikutegeera okomyewo sikutegeera ate nga tewali buzibu kati nkole ntya waliwo ekintu kyolaba n'okinyonyola munno omukyalo ono si mukyamu okubuuza ekitawaanya omwami we naye n'omwami naye ng'omuntu waliwo ekintu kyoyinza okunyonyola n'oyita omulalu ekyo kigamba otya kiri kyalabe akirabye mu ttengetenge osobola okugamba mukazi wo nti nalabye ettengetenge go omukyala nisijja kusobola gwe kyavayo ebigulira akutte kuba agenze muli yagamba tajja musobola kasooka amwesonyiwe egenda maaso efirimu egenda maaso kaakati no tugenda okudda ewa mwana muwala mukazi wattu ennaku emuluma era nga n'ekituufu ekyokola kyatanaba kuzuula kubanga omuntu gw'otayombye naye wadde okulabika nga akusanze mu kikolwa eky'obwenzi kuba oluusi bye bitera okutabula abasajja naye wajjukira ebigambo ebivudde mu kamwa ka Stuart n'amugamba nga bwe yali amweyambisaako obweyambisa era nkaakati omukwano si gwalina era n'agamba omuwala ono akwate ku babe nga yeeyongerayo firimu bagiyita omutaama tugenda mu maaso kakati no taata ali mu kujjukira mukyala engeri yagugumuka mu buliri maama naye afuluma bw'ati ayina agenda taata dadi munange dadi sookojje dadi eri wali akalubunu akaki akalubunu ka si akalubunu kabadde wali akalubunu kakala please kwendi sooka olindeko omwana waabwe omuto amulabyemu akalubunu ate nga ne taata nibwe yabadde ku mulimu ekyamugobyeyo yarabye eki nekibula sooka olabe kibaza tokukyuka nga nakikomyewo ku mulimu yarabye tengetenge maama yamulabye mu tengetenge kati maama ate yarabye akalubunu kati ng'agamba wano ennyumba erabika erimu obuzibu kati ng'ogamba ni buzibu buli mu nyumba obuzibu buli luddawo eri wali akalubunu taata naye yarabye tengetenge naye bw'ajjukidde engeri yalayo omukazi ono we yalooseemu vaayo naawe omukazi alina ebirooto byaloota bamubuuza byoloose eki naye tasobola kunnyonnyola kati ate bw'alabye akalubunu ennyumba erimu ki ono ye bamugobye ate omulenzi yamugeetageza nadda kati ali wano atawaana lave mumenya abo yaana efirimu egenda maaso aba agenda okwetegereza waliwo omuwala ayingiddewo bannange kino nekiyingiddewo kibooko abadde afulumidde manju efirimu egenda maaso yawulira nga yagala kakaaba oba olina gamire yawulira efirimu egenda maaso katonda watu yawulira nga afa ku kino kyalabye ewa Stuart waliwo omuwala omulala ayingiddeyo tugenda maaso n'ekifaananyi bannange mukwano gulumya oba omukwano guluma naye ate wemanya gweyagala nti waliwo omuntu amuliko ate nekyo naye kikuyisa si bulungi mukama katonda nali manyi Stuart ayagala beeru neneeyerusa kakati Stuart najja afuna amusingako obweru awo amaanyi ne gajja gamugweramu ddala bulungi okukamala era n'awulira muli mu mutima nga muye yeesise
oba nyingireyo naye ate omuntu oluusi atakwagala, omuntu atakwagala efirimu egenda mu maaso. Omuntu atakwagala newe omwezingako omala gambirago jagala olabe. Kaakano netujja tukomawe waka ewa chief banange agenda okulengera ettengetenge. Gweni kiki kino? Alinga alengera ekifaananyi kya mukazi we naye nga tekiwera. Alinga alenga ekifaananyi ky'omukyala we tonsirwalirako oba lubaalewo naye lubaale ono naye lubaale. Efirimu egenda mu maaso, efirimu egenda mu maaso. Ewaka waliwo ekintu ekitandise obbatawaanya. Omwami alaba ettengetenge, omukyala alaba obulobe n'obulimu, omwana bamukyaye. Siwati musiruku. Jjukira ebigambo Stuart byamugambye. Ntuntugato. Stuart mazima simanyi oba bandoga bulozi Stuart. Yagaka abasajja bakyawa out of blue. Awatali nsonga yonna musajja n'akukyawa. Stuart kanguleke weyagala. Yasalawo agamba Stuart kamuleke kuba kweyagala. Stuart kankulekera amakago munange weeyagale. Efirimu egenda maaso. Kankuleke. Oba oyo ye mukazi gw'olowoozezza yansinga. Kankulekere mukazi. Mukama Katonda ali kulaba misana na kiro. Nini ka Stuart okoze bubi naye Stuart nakoze ki Stuart nakoze ki? Nini kale kangume. Gakano mama nga asalawo agamba ndi kangume. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Munange unajayita dadi. Shila agenda okuyita omwana wo abombo obuwala omukulu tamulaba. Kati kumbe kana akato kali eno ko kaagala nnyo okusoma obutabo nga kawuliriza omuziki. Shila agenda okayita. Wanji mama. Tekabaddewo obubongo butambudde. Nenkuyita nga tonyega. Obadde oli wano. Ate nga wooli n'otanyega. Bawakatuuka. Genda olayikodda toliwo. Wendi nga nsoma. Genda mbadde nsoma butabo. I was reading. Bawakatuuka. When you were reading. Nze mami obwedda. Nze munayo bedda wendi wano. Ina maloboozi go. Kati nempulira nenkuyita nga tonziramu. Olideko obwedda. Obedda ntaddeko omuziki omanyi gunkuba nnyo bamusakata. Weni gukuba nnyo bamusakata. Tumanyi gyali. Kali nga mugamba mukulu waali wakweni simanyi. Obwedda wendi wano mami. Obedda woli. Obwedda wendi. Tamanyi mukulu waabwe gyali omwana omukulu ali luddawa. Kuba obudde bwakedde olunaku lwaleete lunaba mukisa lwonna. Efirimu egenda maaso. Nagambye tulaba efirimu yaffe eno emanyikiddwa nga Omutaama. Ndatenga bulijjo okuva Memes Production. Nagaye tuli Cornerstone Plaza level eyoku feed edduuka linamba EF71. Kakati muzeeyi yasooka n'atunula. Kakati nga buli lunaku wabeerawo embeera enzibu buli kaseera era buli budde. Naye ebintu ebyewunyisa ebigwa mu bulamu bwange bino
bivaawa Rose, please. kyava ayita Rose Kuleka si. kati nga mugamba onkereesezza obudde buwanvu vaayo tondwisa efirimu egenda maaso omwami alina ebintu bingi ebimusumbuwa bagaitwangwe tugende ewo dakiika saa ziri mu saa 2 kati onkereesa bukereesa eva abafumbo batambulira nga mugamba kakani nonzuno nzize simbula tugende tuli basanya No, mwe mubireeta. anyize Singa nyiga. naye mukwano abadde yekyanze kumambave wano kaakati neyagenze bwadda yadde akaaba onagenda okwetegereza muganda we yano genze kunona masanyu abaganda waliwo engero ze baagira nze ezisinga nzaagala nnyo kyotanalya tokyesunganga leero kati nokyava jjukira engeri gye beesunze sajja agenze kulekani bako surprise nene tosuubira obutono bayidayo buli kimu kitegeeza kulekani okikwasa katonda kuba teri kibeerawo nga tamanyi kati gwe weesungani ogenda kukola kino ekyo kitundu kya mubiri naye omwoyo gwo guba ku birala era guba gwategedde dda kati yagenze onona essanyu yadde akaaba disappointment abantu beebuuza zivaawa oba okyebuuza disappointments gye ziva gwe wali okirowoozezaako nti oli disappointment gwe ng'omuntu tugenda maaso kati kuswala kwalina awulira ne muganda etagala kumunyega awulira aswala kyava muyita Martha yeetolola bwetoloza ayiseemu azze muli ensonyi zimukutte ate bantu bangi bafuna ensonyi ne bazifuula obusungu tugenda maaso n'ekifaananyi katonda watu Nkwetyun. yes Nkwekalika. Mwaina kanyumira. yatandika okubirowoozaamu ku mukwano gwaliwo nga bakyayagalana Yes. kubanga omukwano gubeeramu okusanyukira wamu Nanti nze mmanyeeko ye mulunja mpala biyimba oba omukwano babuyimbanga bombi omukwano gubeera mu kaseera akatuufu naye ate ne gujja kuvaawo nga togusuubira nti gwe guvaawo nange buli kirungi kyenkola leero mba kikolera kwe omukwano bwajjukira buli kimu kye yamugambanga buli kyakolanga yakikoleranga lwakuba Martha omukwano obuyimba yabumuyimbiranga kuba yali amwagala naye esaawa eno waaba tamwagala najja amukola ekintu moddolo ekituufu aba tugenda mu maaso Yes, I do. yambuuza oba amwagala Need you, you're my friend. You understand? Gwe byonna. Gwe byonna. Byonna. Saba. Gamba kyonna nze. Kati waali byonna byonna ali mu birowoozo abijjukira nga mmaze ebbanga banna bw'awulira amaloboozi gamuli mu mutwe watuli njagala bbanga ngaliba. abawala bagwa mu mukwano n'awulira ng'omulenzi gwali naye tayagala kwongerako mulala era n'alaba ng'oyo kye kimuli kye essanyu lye ery'olubeerera era n'asaba katonda abe ng'alikuuma essanyu naye ebiseera ebisinga abantu oli afuna gw'ayagala naye n'agaana okusaba katonda mumukuumire Tuufi. tekivuddeemu mirerembe woowe
bw'obanga olaba ng'omuntu lyessanyiro Katonda gwe yakuwa n'oweebaza Katonda ku lw'omuntu oyo n'otajjukira mu kusaba Katonda amukukuumire, awo nawo waliwo akaseerezi. Omuntu oseerera bwawo mukwano ne gugaana okutambula. Stuart omuntu ayinza okuba nti omwagala n'omwagala n'ava mu mutima n'atandika okubona musaayi mu busomyo, onaamulira atudde mu nkizi aye taagala kulaga nje byagenze bibi. Katooke ne kajja. Kiki? Martha obayire kiboojo. Martha Queen Martha obadde ki? Ndeka. Ngani kwate kuba weeyongereyo. I'm not in my mood. Ngamugamba nisiri mu mbeera. Queen tuli mu mbeera kiki? Tagisa kumala funa moods. Kali ngamugamba akwogera nawe kyetagisa ku moodu male kulabika ni oba mu moodu. Bicho gwatindetera. Taagala kwogera naye. Kumba ati okuswala kano kaagala n'omulingiza kalabi. Dressed. Gwe. Kiki kyotalaba kiki? Lwaki ye tondeka? Sembadde siki. Nze mna. Ne Martha tofuddeyo kumanya nakyo ekibadde wano ewaka. Ulira. Saagala kunyatambula onviiri. Sina kyenjagala ndeka mwe n'aba nagadde bemanya nabikubuuza. Fana stress zo. Nze mtim stress free. Ne kamuyirawo kabooze kamuboogera. Leeta stress wano. Kano wayita sabiti namba embeera bwetyo bweri ewaka. Mwana bamukyawa, maama agenda maaso ali mu kutereeza. Mukyala alina obuvunaanyizibwa, olina okukeera okuteekera omwami kacaayi. Nange mbadde ngenda kuyita tunywe caayi. Kaini ondowoozezza olowooza kye ŋŋendako n'ojja. Rose. Lowoozezza bulowooza najja. Kyetaliiko bulungi. Okay. Kali ng'asooka mbuuza oli bulungi. Naye caayi this time. Kaini essaani naye okunywa caayi mpulira si kibooke. Wekiika ddala. Kati ate caayi mbadde nkuteekedde nze akoze akacaayi kano kakuteekera mba nkoze ensobi. Kale. Nini mbadde saagala kacaayi naye kale mpulira si ali mu mbeera. Nywa kacaayi ye taata nnyinimu. Tugenda mu maaso ye nnyinimu. So kamuleetera Katonda kacaayi akaganyi. Sawa. Awula tali mbeera enywa kacaayi ako. Rose. Kani saagala kintu kiwomerera kyonna. Taata nno naye alina ebizibu by'amaanyi. Caayi yamugaanyi mbugu mulingi. Kati ate mbu tayagala butunda kuba buwoomerera. Ayagala afune kyakunywa kye ekirala. Kyala ng'aleeta mazzi. Ngera amanyi omuntu aliko obuzibuzibu tabulako bye yeekwasa. Kyala ng'amuleeta amuteeremu. Balina buli ekyetaagisa Queen kwata nnyo ku mazzi. Kali olwateekamu amazzi ogenda okwetegereza gatokota. Amazzi ne gatokota. Eno nno famire erimu ebizibu. Firimu bagiyita omutaama. Queen mwami. Nnengera amazzi gatokota without firewood. Wanje, what's this? Rose. Is this glass beaten? Kyengambe glass ekubiddwa. Eglass erimu ki mazzi gabadde ki? Bini biki bye twanywedde ebitukuba ebitulabisiza amazzi ndi gatokota. Kwini ganyola oba gatokota ni oli mulalu. Kwini ganywe mazzi bagajje mu fridge naye gatokota. The water is tokotoko. Kino sikiraba nga yamala kiraba. Ennyumba eno erimu ki amazzi gatokota mu nju. Amazzi gabadde na mu fridge. Amazzi gano. Why would the water tokotoko? Kwata akadobo nenjuwa mu jaaga. Neefuna glass neekuleetera. Amazzi ekigatokosa kiki. Glass. Kalinga mugampe girasa endala. Kyava gyafuna girasa endala.
njagala olabe kwendi kwata lindako njagala gano ng'ajjayo amalala nze nenkwata akadomola ng'agamba ndi amazzi nze nga tadde mu jjaaga mukulu atiddemu mukazi tabanga agala muwa butwa twayinza okuweerawo akatwa yasooka kuyiwako mu ngalo nga gannyogoga ekituufu. The water is non talking. Is non tokotoko. The water is non tokotoko. Kadi bwamala okumanya the water is non tokotoko. Nayiwamu amalala kiki ogenda olengera n'amalala gatokota ogenda okweregereza n'amalala gatokota egiraasi etokose kyo kiri mu nju giraasi ziri muki gwe mukazi gwe amazzi ne gatokota bannange mama w'abaana kyekigenda maaso. What is going in eyes? Agenda okulengera ebugumya egiraasi giraasi yabuguma nnyo nnyo nga ninze banentali nze simanyi kigenda maaso wano. I don't know whether it's your Lubale in the glasses. When Lubale si wange. It's not my Lubale in the glasses. But then who is Lubale? When is Simanyi? When is the Nagambia? When I call him Mulogo. When is the city Mulogo? What is that? Loga you want Nola? Ulina muno zenga muyiri. Bada nisokuba ntebakwatagana. What's wrong? Mwana wange ebiri ewaka wano bikyalemye okutegeera. Mama waliwo obusukone ewaka wano. Shira, relax. Buli kimu kijja kutereera. Ninatereera mami. Maama tamanyi kiddako. Mwana abula ennaku zino bazadde bayomba nnyo. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kaakati twagala kumanya ludda gye biggweera. Ogenda okudda eno waliwo ajja emisinde vayingira taxi. Nze nagambya ebintu ebibisaana kukwata mpola. Ebintu ebimu bisaana kukwata mpola. Tulina kubeera beegendereza mu nsi. Unayingidde taxi alinga yamize ka vibrator. Alinga yamize ka vibrator. Kati neyo tuvaayo tuddako wa Stuart. Ono baamugoba naye nga omanyi omuntu gw'oyagala yadda. Bw'obanga wazengwera oyagala ky'olina oyagala kina ky'oyogera kyogere okusinga okudda ano oli wano. Mazima kwendi mukwano Kunyonyola ekindi. nani nga mugana kyenya kugamba nkyogere matungu ne mba ntunudde eri mba mpulira naye tonsikaasikanya. era kiki bw'oba olina kyoyagala okwogera kyogere tulabe. nze gwolaba obwongo bwange bulowooza kati mwana yalwanduulya efirimu egenda maaso kyekyo kani nga mugamba nigwolaba byoliko nze sibinkolera. Sibye byandise Stuart. kati kale wendiyogera efirimu egenda maaso. Ekindesi wano kwebaza. Kati sebo Stuart omukwano guli walala. Akabanga akatono ke wanjagalira omukwano omungi ennyo okugwewandaga gwakyusa obulamu bwange. Stuart Njagala olabe kasana kaberebere Stuart ono awulira ali wala. yes yogera Obadde ogamba ki? obwongo bwange buli Omanyi obwongo buli wala mwana oli mba mulowoozaako nnyo. kyekyo Oli ye kasana akaberyeberye. Oba ono ye mukiki Ebyande. alabika enkuba ya kibuyaga. yoyo Stuart Kali nga mugambo oli ne Stuart. ala buli Woba olina kyoyagala okwogera kyogere kati saakulabika ni otwala obudde. nakaberebere Ngeni kasana kaberyeberye mulongo wange ye ng'obadde ki?
Kozi wadde ogamba you were saying omutima gwange wagusanyusa kali nga mugamba kituwadde kituufu ekyamazima we nabeerera naawe nasanyuka nnyo nga nakyukira ddala era bingi bye bateeka mu mutima gwange munze ebitaaliwo owulidde mukwano mu kaseera akatono ennyangu naye mu kaseera ke namala naawe kale wadde sikaawera neera obulamu bwange nalabanga ensi erina kyekyuse mu nze Stuart bingi bye wakyusa mu nsi yange Stuart ngeni yogera ebyakuleese kati olimu ebyozi omutima gwange gwakyuka dda gwenjagala ali eri anaatera n'okujja yogera nga tonkuteeko wattuze eri gagira eyo yogera ebingasa yasinga abazze ogamba oli mwannyinazi egenda maaso yamugambira nawe gwe mukazi wange ne wajja gwe nkwegaana wati nze sinnagaana kale Stuart kyonna kyosazeewo bandi mwanyoko sigaanyi mukwano naye Stuart nali manyi yafunye munnange ng'amugamba nti munnaye ndi okwagala wulira omuwala ono kale amugamba nti munnaye okwagala nali manyi nti ngenda funa omuntu gwe ngenda owangala naye nga twejjanjaba nga twekuuma namulala gweni ate oyagala kugamba funa amulala nze siri ku ebyo kujjanjaba ki Stuart munnaye nali manyi nti ogenda kuwangala nange onzijanjabe nkujjanjabe Stuart tuwangalire mu mbeera yaffe Stuart taganye owulidde kubanga nalowooza nti gwe muntu ajja ogumiikiriza kale oba ekirwadde kati ate kukwatagana kuba ekirwadde kiraawe ebirwadde tebakwatagana nabyo kale bakugamba kabootongo sikiriza nsaagala kabootongo Stuart si kabootongo nali manyi nkufunye Stuart nali manyi nti gwe obulwadde obunduwo bwe buli naawe ewuwa eki Stuart nze ndi mulwadde wasi nze Stuart okukwagala nali waliwo obulwadde wange mulwadde wasi bulwadde Stuart nalina akawuka wange gwe mwana Stuart bamugamba obulwadde n'atandika otunulanga bwo ng'olina n'ebyo kati lwaki oyogera ebyo ebintu modulo saawa eno Stuart munange sagamba gwe tolulanga bwe nabuggulanga akafuba nkanuma wange Stuart ononsonyiwa nze saali mulwadde era siri mulwadde Stuart nakusiiga obulwadde Stuart olina obulwadde nze nali manyi naawe obuyinanga muneera omuntu oba jukira munange gwejjukira emirundi gye wagenda nga toyambadde giravuzi Stuart naawe yuwa mulwadde twaleere olwazaani kati zino saa tebalwalirawo kati yo olwala otya efirimu yiino nagambye ensibuko y'ebina Uganda MK Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 nate nga bijja kuva mu production nagambye tulaba firimu yaffe emanyiddwa nga Omutaama enevudde mu Raiwas Movie Productions Stuart kani nga munange oba okyawakana nze kamira eddagala naye mbadde nzize munange oba naawe tonnamira omire kuba munange ate bw'otamira n'olusu lukyuka n'aba ne bakulaba nti oli mulwadde wano omanyi akawuka kano kakyankalanya sisitimu kagwa mu biwoowoolo ne kabifuula sipongi kati kagwa mu nkizo oluusi kayinza okuluma n'okulukuta kabuuyi kale bakuwa ku mpeke ezireetera kabuuyi okuguma kale ng'olwazi mumiremireko watotandika kati gwa wanje oli serious munanga bali tebakwagala nze yali akufaako saagala munanga ofe mangu miramira ebibuka nezo nze ngeri gyengenda okuddayo obudde bujja kutuuka okumira nga sinaba kukola kyekuddayo ali serious omuwala muyi abawala banyiririra mu Kampala muno njagala olabe kati Stuart nga bwomanyi nti eddagala lino balituweera mu Bukebe yawulira nga atuyanye waliwo omuntu ayogera ekigambo n'owulira nga asaaga bakutegeera namunaye eddagala bagira naye kati nze nafuna opapula mwenziso oli alowooza Panado ayina katalogo abakazi baba n'obusawo olowooza mulimu lipu bamulipu shayina ono alinamu empekeze kati Stuart agenda okwongeza munange zino ze zakawongeza olweggulo naye kale mbadde nyala kukyusa nkole upgrade we naba mpa upgrade nze then mba nsobola okuba momirayo emu wabayo emu ya wiiki
ne kati nze ndikuzina ezamu olunaku emwemu ate bw'osussa essaawa oba ossa eddoozi swatmira eddagala munnange ojjako g'akawanga kwata firimu yiino bagiyita omutaama nekugamba Stuart munange nakwefubangako neŋŋamba munange abaana bali abakazi baveeko abakazi bali abakazi bolikozi be batuufu naye Stuart munayinze mutuufu Stuart wange Stuart siityu gwe mwana gwe kino kyo like mpulira nemema Stuart awulira bulala kati njagala ndireetedde gwe otandika efirimu egenda maaso Stuart kyawula takitegeera musajja wattu onnumya mutima wangu mpulira omutima gwagala kubaluka kati mulwadde kuba kati mpulira siwulira kyekimu ng'oli bwomu ngini kasita oli wooli nali mmanyi nkufunye Stuart munange nagamba neŋŋamba munange era mu bantu bange negamba naye bayeggwe muntu omutuufu egenda mu maaso obulwadde bugenda kuluma Stuart obulwadde buluma ogenda bolozaako ebyo byemubeera mu bannamwe ne mugamba sirimu takyaluma obulwadde tebukyaliyo bannange obulwadde gye buli ate buluma ekiza atakulekera naye tomulekera genda kuluma atakulekera lume bukulume Stuart bamusogonyodde intimately vaano kubona mpula omutima kati agana olira omutima gulinga omusibemu ekyesuubo gwewuuba wugu kimanyi munnayenze kasita nkubuuliddeko era enswera ekwagana yekugwa kubbwa nogamba Stuart sikwagala munnange werina ggwawo abala bakulimba onkubirako munnange imirire gye tulinywera naawe nja kutwala eri gye tunywera tunywera eddagala mu private ne batawa n'aboolukale baba balayini abantu babeereyo n'abakamera onnumiza omutwe onnumya omutwe agujja kuwona ate kati agukuluma lwabwa kati n'akawuka kategedde okaguddemu kuba luli kadde kakulumira mu silence wanigambye kati kategedde waliwo akamanyi kaŋŋende munnange ŋŋende mmira eddagala efirimu egenda maaso bannange omwana ono kundabika yinaaba mulwadde by the way people mulekerawo okujajinga abantu nga musinziira ku ndabika yaabwe kakano tujja tudda mu paaka njagala olabe mu paaka jukira twalabe waliwo emmotoka eyabadde erina omusaabaze gwetwala akano tuddako wa chifu ali wano ennaku zino embeera emutabula ayina byatategeera bigenda mu maaso mu bulamu bwe kubanga alaba ebintu bw'atamanyi n'abinnyonnyola atya waliwo embeera ebaawo n'obulwako engeri gy'oyinza oginnyonnyola ono yembabazi Zubeda original names tamanyi kyakukola efirimu egenda maaso kaakati kano kaakano kawala kaabwe akato kabalengera ennaku zino beekyangakyanga engeri gye beekyangakyanga lwe kitategeerekeka tuba tuli awo gwe twalengedde alinnya takisi okuva mu kyalo n'ayingira Panange Kuta mitala wa nyanja mva wala munkubire mungalo muliro muzanya nani ono yekute ku bbene lya mukazi we efirimu egenda maaso
njagala olabe njagala lwaki mandwa mandwa no nesooka okusekerera abajigira nayo si nyangu lwaki nasituka ebabuuza lwaki byonna bye mwakola mwabikola bakola ki balina bye bakola oba bakola biki efirimu egenda maaso neddayo emandwa yiri emandwa nekulukuta akutewo kati omwami kyava afubutuka nini asooka agoba akawala kano kaze kababuuziza ebigambo bibale lwaki mwami n'agobako genda ofuluma abayitaayitaawo talina kyalaba efirimu egenda maaso katonda watu naye kirabika omwami alina kyamanyi kuba omuntu okujja n'akubuuza lwaki wakola kyewakola ekyo nakyo oba olina okwegendereza lwaki aba kikugambye tugenda maaso munnange ha kiri kitya kyekigenda maaso wakano nze sibitegeera mukyala wange aliwo obuzibu kigeza ebisoberana biva ku ggwe ate ogambye okumbulira nze nentegeera kyekigenda mu maaso omukyala naye ng'atabuka anyoose mbuulira lwaki omuntu oli azze n'omugoba ate abadde atunulira gwe bwakubuuza lwaki muntu wange ninange simanyi kimutuuseeko kali ng'agamba nti omukyala azze wakika naye kenyi tategedde lwaki ow'ekika zze yalinye bulungi takisi mu paaki waabwe mpaka wano sikitegeera yalinye bulungi takisi nange simanyi buzibu dani ekitegeeza oyina kali ng'amugamba oteekeddwa okuba nti olina byonkweka biva ku ggwe ebizibu nanze vaako ebizibu njagala olabe ntya kinnemye okutegeera sikitegeera nange Mami, Dad, Abayi. buzibu ki? kano nako kaagala kulindako bino bisusa emyaka gyo Ate nga tuddukamu just bakalimbalima tuddukamu just wetubaddeko agundi tuddukamu kuddukamu nabakyoku no problem efirimu egenda maaso ndibadde baddukamu ekitegeera buzibu kyobuliwo kali ng'amugamba ni musajja ng'olabika olina kyonkweka olina kimbuulira firimu bagiyita omutaama efirimu bagiyita omutaama nange nesukusani agenda okuyamba munne munange nze ngenda wandibudde mu byokwetoola ogenda okuddako eno era ensonga ezandeese kaakati ono omuwala kye yakola ssebo ng'alumba kino ekimyulo ekyali ekya Stuart ng'akirumba kali ng'amugamba ndi alina ensonga ezamuleese balina kuzikwata kikazi kikulu naye mbadde nina ekyama kye sikugamba kyamanyi olinimuwadde wasirimula kali nga wulira ekyama munnange oli mulwadde wangi
mbadde sinasonga lwaki nkikugamba. Munaye bulijjo nali nakisirikira ne nga sijja kugamba kizibu ekyo. Pauline. Kani nga Pauline nkubulire. Balina kitegedde munaye nagambye kankubuulire engeri gy'oli munno wa Stewart. Wategedde nini njagala Stewart? Sinnajja wano. Kani nga mugamba nti nze munnange. Osekuttolola n'enkakasa amazima nniniza. Namanya buli kimu kyonna nti gwe ne Stewart mwagalana. Era tewali kyakunkweka wadde ekyokunnimba. Kuluntaza mutwana. Wulidde? Okumira eddagala. Kubanga naawe kyekakasa oli mulwadde wa siriimu. Nga mugamba olina kutandika kumira ddagala kati. Kikyotegeeza. Tandika okumira ebiweke kubanga oli bubi. Efirimu egenda maaso oli mulwadde. Onyawulira nga akalwadde akatandisa omunyola kwe kwekwata kawulira oba omusujja mweguli. Kuba manyi empuka eyereeta nnyo omusujja malaria ajja nnyo empuka. Nga munenze sandibadde nga neetolola n'okulimba. Nsisaako. Naye engeri gye ndi mukwano gwe singa wambuulira omusajja gw'oli naye. Abasajja ennaku zino bw'obanga tonnabagenda naye sooka omanye amayitire ge wagyayise. Olaawo ojja ogwa mu buzibu munnange. Ulembiri akunkumula omu. Kani nga mugamba okimanyi oli omuvubuka amanyuka alinga nkoko ensuula emazzi agookya avaako buli kimu olususu akunkumuka. Buli kimu kyonna kiri kuye mukunkumu si mulungi bambi. Nange mbeegomba. Efirimu egenda mu maaso. Nze zino nzeekomba bwegomba. Kani nga mugamba olaba ffe tuteekako enjala zino ez'artificial lwakuba ziri origino zaakunkumuka. Bakunkumuka enjala. Akunkumuka artificial. Kwata sukiri. Nga mugani siriimu aluma mwana gwe. Ate siriimu okumanya aluma kati gwe engeri gye wagenze maaso n'oyo omuvubuka. Kusirikira siriimu ne ngamba sijja kukuleka munnange. Ffe tulwangaale ate mufe mangu mmwe. Ate nga ffe abasooka n'akawuka. Kati ne nga akenze gye nkula buli munnaye naye kagenda okuluma ng'olina by'okaliikiriza akawuka kakuliikiriza. Abasirikire. Kukaba otakaliikiriza bintu bibeera si birungi. Naggwaawo nakyenena naye nga tayogedde. Nze nyagadde njogere kubulira amazima toddaawo okusiwukirako ate nga tumanyi ensonga lwaki. Nze ntambula n'eddagala lyange. Kuba oyinza okulowooza nimba bujja mukutoba laba suddi kyonna naye tetumanyi omwala ono kaki kagoba ebyaddala. nzeka ng'ajjayo mpeke efirimu egenda maaso. nina n'akafuba kati eno zino sirapu zo bazituwa n'obeera nga buli ssaawa omirako ate ne Stewart alina akafuba era yamukolereramu awo n'amanya akafuba ako ke kabonero akalaga ddala omuntu muyi. ozi bino naye naate abakazi b'ennaku zino abasinga sibatya ate ebyo birwadde ebyo batya mbuto okusinga akawuka kyanka okumanya bataamu bakambwe. obutoza eno firimu gye tulaba Stewart nagambye emanyikiddwa nga omutaama. nga omirako njagala olabe kiwaani muno otambuliza kali nga mugamba ekituufu muno olaba obukerenda muno otambuliza mu septrini muno mulimu ARVs. Kakati eno bawandikako panado golowoozo oli alina panado olaba muntu kuwoza mutwe kumulumirira kiki bwe bityo owoza kirwadde kya mutwe kumbe ekireeta omutwe yempuka oli gino yange n'enyumira nga bututegedde yensonga ono yawulira ng'amaanyi gamuwedde n'amugamba munange yasajja bizibu. Stewart yakutatana era weemirire ku mpeke. naawe kyema Ebyo byokera okulya egundi okunywanywa oyo okulya kino olya kiri. genda kati Kakasani munnange obulwadde obuliikiriza era tungamba nkutwale mu ddwaliro mangu. nzija nkubuulire Ono yatunula. mirira naawe otandika okumira eddagala okusinga bonakunkumuka nga ndaba nzirikira ekintu ng'ekyo Yatunula. jangu gye tulinywera Yatunula. nze munnaye ekyama kyange kyembadde njagala okugamba ekitayogerekeka naye waddeyo lwali mukikugambe Abantu bayi.
Munnange sirimu aluma, munnange muganda wange, mukwano gwange sirimu aluma. Ate sirimu Stuart bwe yakusiize mukambwe oli ayuzanga sitiruwaya. Tisirimu Era ulina abantu bangi babeera nga atambula naye kale kunyirirayo omuntu asobola akkiriza nti omuyina sirimu. Kale ayinza okuluma mwaka ku myaka 2 nga tannakulaga nti mwali naye mwana gwe oyina sirimu. Ate Stuart yamukusiize sosola musiwuufu na munyirivu tebusosola yalungiwanga amata n'omubi afaanananga kiki ezzike. Kano kamumalirayo bwino w'abalwadde. Egenda maaso. Kakati munange tukeererako mu kibuga. Kuddako mu kibuga waliwo abakiyitamu obuyisi. Tugenda maaso. Olwo waliwo ayozesa ebintu. Ayoza ebintu. Isokulaba John. Bana. Yoli gwe twalabya alinyibwako emmandwa. Bade sikusuubira. Kakano tuba tuli omutaka nga guse ewa munnankani we. Za wiki obuwiki mugale luwatwala. Kati omanyi bwe abadde yakaveno okuva obbalabako. Sibadde wako. Era beewuunya engeri gyazzeemu essaawa eno naye tebamusuubira kati. Naye kiki ekikuleesa amangu? Kati kumbe waliwo ono emmandwa ne zibanga ezirinnya. Ali mukoza bintu emmandwa ezirinnya. Emmandwa zirinnya. Mbuuza. Wakawa muli bulungi. Kali ng'asooka bagamba naye mweno muyina ekizibu oba ki? Kikiru yoino. Kali nga kale tulina buzibu. Bulungi awakawantu. Ogeni wakawono temina kibatawaanya wadde. Otubulire bulungi. Kali nga mugamba sooka otubulire ekikusumbuwa. Kali nga mugamba nkubuulire. Waliwo ekigenda mu maaso. Ono mmandwa zimunyeenya. Buzibu ki Dani? Ono balina ebizibu ewaabwe, masepiki gatambula, amazzi gatukuta, ebintu si birungi ewaabwe. Kumbe wano waliwo emmandwa gwe zirinnya ne zimuta. Naddamu ayuguuma. Naddamu ayu. Mandwa zikomyewo. Mandwa zikomyewo. Zamutute mu taxi park ne zimulinyisa mpaka mu kibuga ewono. Ne zimubuuza lwaki. Oba yakola ki? Naye kyonna kye yakola tetuyinza kumenya. Kati kulembera mutabukidde musajja naye kye kimuzizza mu kyalo. Ayagala kumenya banno baba bali bulungi ab'ekika abasigadde. Kumbe okuva ne yazze waliwo emmandwa gwe zisunda wali. Wezimuli nya wezimuvaako wezimuvaako. Tugenda tandikira n'ekitundu ekyokubiri okusobola okumanya kiki ekyaddirira.